tebakuwalana manya oli ddoofi, oba tebakuwalana manya oli ffala. Aba radio tuli bangi, bameka abayita abantu ne bajja mbakoowola e Bugembe ng'ennaku z'omwezi 15 bakama bange muntaase butaasa. Ne munfuula namba 2 sijja kwerabira NBS. Mwenyezi akayimba kama Metro University mutwala umu. Kati okumegana kapacho oyina okusooka n'ojjawo zi districts ezo z'emmenye ate ng'ezimu tetusobodde kuzire. Kistonia au Kistoni kakoba nti Kistonia yaife watusiba wetulya wetuno wetulambala tulina okujja tumwanirize so bijja kwaniriza mama oli mutyamye ku kyalo kuno webale kuyita twenda ine enkulankulana mama abakyala batunda emiyembe abo boobona ku luguudo egyo gyobona ku luguudo abakyala abo balima baya era bewole sente nga bewoze sente nga babagulwibye bukoyivu obwo bakoyivu aye bo bali kuwulire dana kapantu mama wange bajadifuna kubaja kwira engulu
nga sinayogera otakuwala namanya olina ekizibu mwechekinge ng'obudde bukyali we baba tebakuwalana manya oli ddoofi oba tebakuwalana manya oli fala oba tebakuwalana manya ozira mugaso oba tebakuwalana manya ozira yooja oba tebakuwalana manya ozira sente oba nga tibali kuwalana tegeera ati waliwo ekizibu wechekinge omuti oguliko ebibala nze nakkiriza okwetikka buli kika kya nnugu. Abakozi ba radio tuli bangi bameka abayita abantu ne bajja mbakoowoola ebugembe ng'ennaku z'omwezi 15 bakama bange muntaase butaasa bantu tebajja gyendi kundoopera poliisi tebajja gyendi kundoopera balamuzi nedda tebajja gyendi kundoopera basawo wabula bajja kuyita mu nze okufuuka eddoboozi lyabwe okugeza waliwo omwami eyarepinze ku programu ey'olwaleero gye tubadde nayo yarepinze akaana bwe kati emyaka 9 naye nga tebaamusibye naye nga famire ekola nnyo batunde ebintu by'omusibe bamugye mu kkomera najja yeekubira enduulu era omulamuzi amaze nankweranga nti mbuuzizza abatunda ebintu bino sente muzitwalira ani eyazibatumye agamba nze sinnabatuma ku sente era ne tutunula mu constitution ng'etteeka ligamba omuntu akutte omwana atanneetuuka asibwa paka lwalifa. Justice obwenkanya ne munfuula namba 2 sijja kwerabira NBS omwami atudde mu ntebe awo bamuyita Muzeyi Siraaje Kibugudu Nkendembi era director wa radio gye bayita NBS saavayo mububi naye bwe mubeera abawamu waliwo ebitatambula bulungi naye bwe twatuula mu lukiiko Muzeyi ne bakkanya nange ne bagamba ekyamazima mwana wange buno obufumbo buganye fumbirwako awalala kyova olaba bali wano fumbirwako awaki era nenfumbirwa kati nzadde abaana bameka nzadde namba 1 mu bufumbo eno obupya nenzalirayo ne namba 2 mbebaza abakyala be baŋŋambye mu abatunda emiyembe kati mbasula ku nnyindo mwekolemu omulimu tekuli musingo kasitoba nga mama Wainandi mama Kenneth mama Kiseka mama Apollo nga mwemanyi mugulewo akawunti babawule sente ezo 2% emitwalo 10 oddizaako 2,000 emitwalo 2 oddizaako 4,000 emitwalo 3 oddizaako esiringi 6 tugaba emyezi 3 ayagala emyezi 6 njagala kubajja kuba n'abasajja be muyita bagumoofe ababadusa mu bibali era gye bujja twagala twongereyo ng'omukazi tumuwoza emitwalo gye 10 n'agizza luvannyuma lwa mwaka kitegeeza buli mwezi abaza siringi 10,000 namba 2 tugabye emirimu nze ne bwe munsanga temundowooza nti njagala nnyo okutambula buli disitulikiti ngende nga nzigulawo projects ez'enjawulo abamu ku ffe tulina abalwadde baffe bamaama baffe bajjajja baffe nga tuli Bulaaya tuli Kampala naye ng'omulwadde we oyo yeetaaga okukyusa nga tasobola tambula ali mu buliri ali bedridden abo abalwadde be basibula mu malwaliro nga bagamba tasobola kubeera ki eddwaliro kati ffe osobola okujja ffe ku doctors atko yogera naffe beeyanseko kuseko ne twarranginga badoctors baffe abali certified era abali qualified ne bajja ne babeera nga balabira omulwadde we eyo yonna gy'oli oba oli ddolwe oba oli Buvuma ffe ne tusiweereza qualified doctor